Ladies and gentlemen, ndiwo nkubategeeza mbuno Kats talabirira mwana wa Fiye. Kats last gave omwana wa Fiye emitwalo 10 6 months ago. 6 months ago. Ladies and gentlemen, bino ebintu byemubadde nga mulaba Kats nga ayomba ne Federation. It's because Federation stopped giving him Fiye's money. N'atandika okukola ki? N'atandika nga okulwanagana n'aba Federation nga ababanja. According to family ya Fiye kamufuula lusuku. Waneno the latest episode of what happened. Fiye yali akooye ne bazina ne bayimba ne bakola batya nga tebamusasula Kats nga amututto okuyimba. Then she collapsed n'agwa wansi. We yamala okugwa, the man hurried to take pictures and videos and post them on social media. N'akwata Fiye mbu n'amuteeka mu mmotoka okumutwala mu ddwaliro. Ladies and gentlemen, batuuka mu ddwaliro Kats agaana okuwaayo wadde atafite. Era omwana tebamuwa wadde medication n'emu. Jukira amaze okupostinga ku social media, it's going viral. Abantu bamwogerako bubi, bagamba omwenge, bagamba enjaga, bagamba biki. Kumbe Kats has posted it to fit his own narrative because ayagala nnyo okulaga abantu mbono Fiye cannot be helped. Mbono Fiye is being destroyed by drugs.